This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nsisenkano y'abavandimwe Lwomukaganga 3 Januari 2026 abavandimwe bonna gye basibuka mu Uganda bwe bagenda okwenyuwa ebigogo mu Kampala jangu olabe abana b'abantu Katonda bye yatondera ye kennyini kati bakodomi baffe balamu baffe n'emikwano gyaffe nammwe temusigalayo mujje tulye tusanyuke nga bwe twebaza ne Katonda olw'emirembe gyaffe tosubwa ensitano y'abayimbi Reggie, Eddie Kenzo, Juicy Chameleon, Cindy n'abalala bangi enyambala white byeru byerere kubanga n'okuyingira kwa bwerere. This festive season, every gathering deserves a touch of royalty. At Chibos Regine Home Goods, we believe luxury lives in the details. The pour, the presentation, the moment shared. From exquisite decanters, wine holders and glassware, cocktail mixes, bottles, flasks and mugs, our collection is designed to elevate every celebration. And to make this season even more special, enjoy 10% off our festive essentials, juice dispensers, ice shakers, ice buckets, and select accessories. Host with confidence, entertain with elegance, celebrate the season with excellence. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital, or you can reach out to us on WhatsApp on call on 0742 777 770. Chibos Regine, home goods that make a statement. Katonda ebisinga abikuwadde magala yatambulanga ne jjajjaawe kati sebo nkukubira bo ngamba mpetewa emmotoka yange eneeyita waawo ng'ennene nnyo ekyo si kikubuuzanga anti bulijjo eri abavuga hamo kye bakola ama naye nze lwe ndigula emmotoka y'ekirooto kyange ate era ngenda kubagamba emmotoka y'ekirooto yeriki benzi magala Katonda tomutestinga nnyo ate bw'otyo byakuwadde gw'ataasomako wadde embaawo 5 oli mugundi ovuga oli wajjira mu kawundo kati oli munnuwa gy'ovuga omwaka guno era naye leero okyayagala benzi ezisigadde bazifunira mu sabujekiti ani ebyo byonyumya era bye bikunakuwazza okulisa Christmas ng'oli munnakuwavu ekyawalukaganidda kati ebintu byonna nga biri mu gavumenti n'amateeka tetubibala nga bwe tubirowooza ebintu nga biri mu gavumenti n'amateeka tetubibala nga si bwe tubirowooza amaye wakisese omwana yagaya mbawalokaga yayimba tomala gasoma ati bamumuuza ebitabo biriwa ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda mu kujjira kutoka ntoko n'embuzi nyepuno ababuura bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nga tunneeyongerayo nnyo muzeeyi Magala nkwaniriza ssebo obulamu bugamba butya leero obuntu anti tetugenda bwambala sheeno nziruse ku kkooti ne ngamba owaayi ate kansooke ntambuze nange eno ku mirimu nga bendaba ebiri mu kkooti nva mu kkooti omusajja babadde bakyamulaalidde bajja muto obudde bukyali kkooti eggalawo 11 naye bannaye mukama atuyambe bamutaaga noliyayo Christmas
mu nsi ekirinaanya Amagombe prison. Muntu singa yali asobola okulwana ennyo n'atagenda mu prison kyandibadde kirungi. Bali muri mutya mwenna abatulaba era batuuliza erinnya Magala tazzibwawo bali kyewunya Kitaasimba gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Eseeri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 24 omwezi ogw'E1991 Director Founder era ow'amata ky'omukeya service erabirira ebudaabuda abalwadde abeetaaga obulabizi ku kitanda n'awaka waffe oba oyagala okumutuwa omulwaddewo tumujjanjabira awaka tujja awakaawo tugaba eddagala erijja omuntu ku mwenge erya sukaali pureesa ensimbu eddagala erigoba amajiini emizimu emibibi tulikuwa tuli ku ssimu 0774 790 120 ya WhatsApp eri 0708 247 muwoga azimbira da building company tuzimba ennyumba tukozesa obulunga bwamu obwo tukuba peva tukuba 99 tunywako obuugi kwe tulya n'emmere tusangibwa ku ssimu 0774 790 ya WhatsApp eri 0708 247 abagenda bandi communal service tuzimba ntaana tusengula tujjulula abafu obo twagala tuli ku ssimu 0774 790 ya WhatsApp eri 0708 247 So mbadde nkunnyonnyola nti omusajja twakeddewo ku kooti nga twagala bamweyimirire. Mulamuzi n'atuuka ne DPP abaddewo awo ndooza meeting esoose ettuula awo n'abalamuzi bonna bonna ab'eggwanga bonna ab'ekkooti abali awo emakindye tulabe babadde mu meeting simanyi yaaki eno bwe babadde munda simanyi babadde mu meeting oba ki naye bwe baba abalamuzi bazze mukisa gwa njawulo muzino ennaku nga leero 23 tuyingidde mu nnaku enkulu abalamuzi batera bbaawo era abalamuzi batera okuva mu kkooti otandika nga 10 Desemba tebatera kubaawo ate ne badda nga 10 February eyo 10 February wabula era omuntu okuba nga olina omukisa nga 23 ne bakuwa beyiro oba ojja kugula n'embuzi ennume ezaale weesunangako naye nange ndowoozezaamu ne nga Shalom baavaayo oyo oba tunaabe ebbombo n'olweza kubanga okumutuusa obutuusa awo ebintu ebibaddewo byendabye n'okumuleeta obuleesi mu kkooti ne musangawo omulamuzi kintu kyanjawulo nnyo kyotoyinza nno nakukkiriza nti omulamuzi abaddeyo nga 23 n'enkya 24 public holiday kati omulamuzi agambye Nobert ne Shalom mu fayiro teziriiwo kati gempulidde mbu be bakubira abapoliisi ayina fayiro agamba mbu ye yabadde amanyi ono akomawo nga 3 kyokka production wanti yafuluma mbu ye adde amanyi akomawo nga 3 okitegedde bosi wa mukubira bino byonna byambu bosi wa mukubira ayogera yeemiima kale tubadde awo munananga mumpe transporting enenkibe fayiro sente bazikuteere ku ssimu nti nzagala cash kati kwegane tubeera awo ng'ebintu bitusobedde ngenza okulaba ne nga waayi sigenda kulwisa nnyo kansooke nzije nkwokyemu wano ebibuuzo nga bwe tulabe ekiddako awo n'ekibinya ekya Saloomu Mukama yandimuyambye olwaleero n'avaayo oba atavaayo era n'asatu ekkooti tejja kubaayo kkooti ebeera tejja ttuula naye waliwo abalamuzi abasigala emabega batera olekayo omu oba babiri kuba kati waliwo wano we bakwata kawunyemu we bakwata ababbye byonna ng'olina omukisa olwo abasigalawo nalwo bwe bagenda mu kyalo okulaba bazadde baabwe ne faamu zaabwe nga 3 era olaba Shalom ne bamuta kati 3 tezigenda kubeerawo ku lwakubiri lujja nakyo si kyangu kooti kuddamu kutuula kooti ejja kutuula omulamuzi ajje kooti kiraaka abule kooti kiraaka ajja kujja omuwaabi wa gavumenti abule kati buno obudde omuntu yandibadde bulungi n'atabaako nsonga yonna emutwaza mu kooti singa kiba kisobose naye olw'okuba akabi tekamanya njumbi kama akikuleetera
naye kyemmanyi vidiyo eno abantu bwe munaagirabira ajja kuba avuddeyo inshallah tusabe wanna mbadde simanyi bintu bino naye maama ebintu si byangu tuyinza okusaba naye n'abasaba ate balina ebizibu era faaza ate teyabuze faaza ki n'abasiraamu abali eruzira bo manyi obungi bwe baliko kyogera bo tebasaala ate basaalira nayo kamuzeyi magala ate awo ng'ofuuse negative ekyo tunanise fitina ati singa okusaba kwalina amakulu singa teri musiraamu asaala nnyo ng'ate ali mu kaduukulu kati kikyogezaako tegeeza byonna nteekateeka za katonda oba wasaba oba tewasaba ye katonda kuba kusalawo kwe nti oyo aveeyo oba asigaleyo kati kwegamba ebyokusaba tetutawaana yali katemba w'abazungu tumanyiira n'abawalabu bw'ogamba ota nti katonda atonda mumanyi luganda ate omusabe mu luwalabu akuwulira tola nti okwali kutumanyira okwedda emirimu katonda n'antonda nga ndi kitonde kye n'antonda mu ggwanga Buganda ndi Muganda ntegeera nga Muganda ng'omusaba mpulira ate nina kusoma olulimi mwe musabira eyo nayo nsobi yennyini omuntu okutufuulira ddala atalimu wadde akatoola bwe kati akasembayo bali bazungu baleeta propaganda waabwe batufuga batya nga batukakkanyiza nga batutaddemu n'essuubi omanyi okufa kibi n'okufa kitiisa baateekawo ebiboozi nga byonna byekuusa ku kufa teri agenda kusaba nti lwakuba ayagala nnyo asabe naye baamuwaamu essuubi ery'okuzuukira baamuwaamu essuubi ery'emagombe oli ayinza okunnyonnyola ebiri emagombe n'omubuuza wagenda ddi nodda malayika ejja nekkanga n'otuula waliyo emisoto eminene ebigere 7 ebisembayo kati ng'olabira ddala gwe bagamba n'agamba mwena mufuukidde ddala abantu abazoola abawedde emirimu bataliimu katoola tonnasooka mubuuza gwe magombe baddeyo wiiki ki bino byonnyumiza obigamba olinaga nti twabisoma mu kitabo baabiwandiika nga mugenzaani eyajja n'abiwandiika mu kitabo tubikkiriza bana bwe batugamba abaabiwandiika bwe baafa tebadda tobadde betwandigyeko hadiisi ekakasa ebiri emagombe malayika ekukanga n'akubuuza ani abadde imaamuwo ng'omaze okuŋŋamba katonda ye liiso ddene naye nemba ku nsi emyaka gye nina nga tamanyi na imaamu wange tamanyi na ddiini gye mbadde nsoma nanninda nfe nga n'okwogera soogera ate ambuuza imaamu ambuuze n'eddiini gye mbadde nzisa omuntu oyo aba akubalamu amagezi abigamba owaye muzeyi magala ebintu ebyo kati saagala biyingira nnyo nedda nze mbadde saagala twekwase kusaba kati gweoyagala tukole tutya tukitunule katonda kyasalawo yamanyi ate noolaba byonna ekibifuga ssente era ne tugenda n'obukadde 2 avaayo ne fayiro tusanga yatuuse dda mu nsi ekifuga ensi eno ssente kati gwe muzeyi magala mu kulaba okukwo gw'oteesa nti tuteekemu ssente era singa bataddemu miliyoni bwe zandibadde 10 singa tuli naye mu nsi ekifuga obulamu bw'ensi ssente omuntu ow'essente aba n'eddiini omuntu ow'essente aba n'ekika omuntu ow'essente aba n'empisa omuntu nga mugagga ne bw'ayogera abavuma bagamba twamanyiira enjogera ye omwavu oyogera kimu ekibakuulako waisajja ekyo kyakirwala nekisanga byekyogera gw'ojjukira ddi pulezidenti Museveni lwasituka n'agenda asaba naye teri muzikiti gwe baggulawo nga si yaaliwo kuba alina ki ssente naye bw'ataba pulezidenti basobola bagamba mulete muti omukafiri okuggulawo omuzikiti naye ate era n'omukafiri yennyini amala kuba mwavu teri mukafiri nga mugagga ngaani Gaddafi mu 2 yayingiza engatto mu muzikiti gw'e Kampala mukadde tekisoboka naawe wali okiwuliddeko tewakiwulira yajjira mu ngatto n'abasirikale ne bayingira mu muzikiti ogw'e Kampala mukadde tewali yakinyega kuba eyabiyingizaamu ye yali aguzimbye ng'ate mugagga era kwe gwotegeera kasuku nti ogagga wadde buli walugave kuyita lwa luganda lwo muganda wange kasuku ogamba otya naye bw'obanga oli mwavu gw'olabika obwesajja ekyo kyantama bisanga kale tolaba bino byonna by'oyogera bakimanyi oli bulungi batya n'okuvuma anti neleero tulidde awo breakfast saawa emu tubadde awo kooti makindi omukyala atusaavinze
olugize nagamba naye wolugavu ogamba otya ng'omanyi oli bulungi abantu baagala nnyo obuyambi naye abantu baagala kuyamba kugaba buyambi era emboozi yonna kasita ogisaamu nti weetaaga obuyambi ekutuka mangu emboozi yonna ng'ekiko kinoonya okyagalako obuyambi tekibaawo ekika kyagala nnyo nga gw'okiwa obuyambi olwoba n'ekika ekigumize oba mwana waabwe oba muzzukulu waabwe kabube bukojja oyo naayogera bwatu lwakuba ayogera bwatu kale twamanyira ebibye oyo mwana waffe wano na bino byonna byosabuka terya bwe binyiiza kuba bw'ogira n'obaweereza omugaati n'obaweereza sukaali oyogera birungi bamanyira enjogerayo kitegeeza kati nze nkyali mwavu oli mugagga ewaffe nkyali n'abankubira amasimu biki ebyo nti abakubira be baba bakusingako obugagga era bw'omusanganga nga gw'omusinga obugagga nakubira vuma muvume tategeera tutandika ovuma omwavu tawabula mugagga kuki teriiyo mugagga yeeguya mwavu omwavu weetaaga omugagga era n'okumweguya abankubira nga obasinga obugagga bakumanyira basiru kwegamba tetulina kuwuliriza baavu ate bennyini mu bwavu bwabwe nze nalabye ow'ekitiibwa Godfrey Kirumira ayogera oli omwavu n'agamba nga toyogedde bwe mwagenda Kaseese Kongo ku nsozi kati omuntu amanyi Godfrey Kirumira gye yajja obugagga nti ku nsozi n'osigala wano bw'oba omutwe gwo tegukola bw'omanyi nti yabujja Kaseese ku nsozi kugagga bwa Kirumira n'okomeetinga nti nga toyogedde ku nsozi e Kaseese gye mwalaga gye mwajja obugagga nga te naawe omanyiyo ngate oli mwavu oba totegeera oyo gwe tomuwuliriza nze era kasita agamba nti gundi yasaddaaka omwana nga mubuuza kika ki ekitalina bijja nga kuliko abaana bonna bagagga waliyo n'akugamba ng'abaana baalina bazzolo 3 kale bagadde kati 3 bawera omu akola ategeera omu nawe gabale mu nsi teri kibi nga bwavu ekiyinza okubwerinaanya kookolo kansa oba siriimu siriimu talina buzibu ku mugagga kukyate siriimu alina buzibu ki kasita omira eddagala ate baleesera empiso bagikuba lumu omwaka mbala mwaka mulamba ng'owanika buli gw'osanze ng'omutuuza mu njuba oba 3 oba 4 oba ne ssente zo teri musajja mubi ng'alina ssente kituufu obubi bw'omusajja bwonna kunafuwa nsawo nze juzi nina omusajja mukwano gwange munene bwati munene nnyo ddala nno munene ali awo empale ye kugamba ayamba nina mukwano gwange mwami Kakoza mutomedeko ayambala 5 mu kiwato nze nyambala 4 gwoyambala 8 alina mubuuza empale oyambala size menga nyambala 5 naye n'oli alabika okuba ayambala nga 5 oyo alabika naye ssebo yali awo nga ndaga obuwala bumuweereza message bebi nanga kano nakalidde kano nakamaze juzi n'adde ne kano mugagga ne ŋŋamba ekitegeeza tulina kwongera nnoonya ssente mu nsi kuba olaba omusajja ono ku sayizi ye ayina obwana ekitegeeza kati ffe jimu tukola ya bwereere tunoonye ssente jimu terina makulu nobona okola 6 packers n'ofuna ne 8 packers nze magalo ow'ekibuto ekinene sisindikira muwala 5,000 gwe n'oleeta 6 packers ne bamanya nti oli ekyo tekisoboka aramu aramayini magalo ow'olubuto olunene bino bye bawuza anyuma ayimiridde anyuma atudde nga tebansembereranga nti ndya n'enzikuta kati oba muzeyi magala wano ku bubi bw'oliko buno teri mukazi gwe nsobola kusindikira 5,000 naŋŋaana njagala kutegeeza bwe nti nga bawala abatambula n'omulembe ng'amanyi ssente kyetegeeza sigamba kusigula baka abasajja teri muwala atambula na mulembe ayinza nakulowooza mu nyuma ntudde babyogera lwabo ba tebannanfunako kakadde nenga kusindikira nengamba nti oyinza n'otegeera nti nina enkobogo nti oba amagugu ga sayidi emu otandikirawo baby mag iyo ndi yankubyako nesimu alo baby nengamba okubira nze magala unomuga nti okubira nze magala era gwe gwenyine ngamba bugambi sente zoyagala ekya bebi kinene watya nnyo ensi kyoba magala gwotya nnyo bakuyita bebi
anti ndabanga ayagala ate okunkuula ezisinga zensobola okugaba aba ayagala kubba bobbi omugamba bugambye simu kanjikuwa gitwale alo bebi ne mugamba okubiranze magala sendi yatera okuŋŋamba bemusanga mu disco nga nninamu ku ssente zange namuga sendi njagala bakuwa ecupa za bbiya 8 naŋŋamba Kasuku kwata esimu gyoyagala esimu yange ogyagala gikuwadde njikuwadde ntegeera kitwale okusigala n'oginzibako nga ntamidde kati nange bano anyuma atudde nga tonnamuwa mitwalo 5 nga kuyita mu Christmas. Mzee Magalo tuwadde bwino so kitegeeza Shalom baali balina tteekamu ku nkalu era bwe mugenda nti feesi zammwe ze zitunda ne kuwasa tutajja kuvaayo nga mulamusi kigwe wabwerere okukolera obwereere ne babasasula omusaala kakati kugira mu budde ki ne express nguzi kyekisinga nkugambye nga gavumenti si yekusibye nga gavumenti si yekusiba bino ebyawa mukulu Saloomu bino toba na milioni 10 n'asulayo nenga milioni 10 zonna oteekamu zaaki kuva mu kaduukulu akaduuku kalinaanye entaana aka prison ekikwawula ku keesi oba ku kufa omu aba mu keesi nga yeboogera tabiwulira omuntu okusiba emyezi 3 ng'osobola ofuna milioni 10 oziwaayo ne batakufuba myezi 3 banga bw'oba toyina na bwongo bungi buseeseetuka obwongo ne bukyuka omuntu bw'obeera mu kaduukulu oseeseetuka obwongo mu prison sigamba poliisi bamutadde bamuzizaayo bagenda bata mukaguli awo bagenda bamuziza mu kaguli olwo bagenda kumuta bagenda muta ekyo kyekirungi so osigala otuwa update yawo nga bwe tugigamba abantu so olwokulaba olwiki eno ennumye ennyo oba ewedde eno yennyeri mukwano gwange Samasiyasi Walukagga Dduka Ekibabu Mulumba Dduka Ekibabu linnya lye abaffe naye Walukagga mukwano gwo waliwo enaliko naawe jjukirawo twali eri gye wali ozimba eyo nonga nti Kasuku abantu bonna banyiize naye tonyiizanga Walukagga musajja wange nze Walukagga era nze Christmas eno erabika badde nnumidde nnyo ebadde egenda kunyumira era erabika mu bulamu bwange ebadde ekyasinze okunyumira eno Christmas mu bulamu bwange bwonna bwe nnina ku nsi ye Christmas ebadde egenda okusinga okunyumira nejjamu ekkoona limu lya Walukagga Masiyasi Mulumba Dduka Ekibabu mutabani wa Namuyimba toni wa Sitesiyasi Kisirinya Buyondo kyekyekiise mu Christmas eno yokka kubanze buli kye nali neegomba ninga akifunye ku mwaka guno ebimu ku byo ekitegeeza guno omwaka toguyinaako buzibu ebizibu ebirala byonna mbadde nnyinza okubibala nga abiyina naye mu nkomerero y'omwaka guno nfunye buli kirungi ekiririra ekifundikira mu bye nali neetaaga bambi sookera ddala Ssaabasajja Kabaka yasiimye nampa Christmas ng'ayita mu nnamawulire wa Buganda ow'ekitiibwa Isirayiri Kazi w'Ekitooke nga Katikkiro yankwasa Christmas Katikkiro yakwasiza Christmas ekiterekebwa bwe kiti layira Katikkiro wamulabye nankwasa ne Christmas ewedde naye baagikuwa obulungi ennyo mwabadde Mengo ku Bulange bino ebayise Christmas carols nenze bayise ku bannamawulire kati basomye erinnya lino nvaayo magala bali kyewuunya ataasoma ne bagimpa ekyabataasoma tebakitaddeko ne bagimpadde ate Katikkiro n'agikwatira ddala nze bimu nno mu nsi bye nali njagala n'obutagenda mu ggulu nze nabika naatera obimalayo kati nsigazza Ssaabasajja Kabaka yekka eggulu ndiwangule osigaza kukwata Ssaabasajja Kabaka lweni nkwata mu ngalo ne bwe nfa kwolwo nga nzirayo ebyo byabibwe era sinza kululuma kubanze bye birooto byange mu bulamu bwange kukwata saa namukwatako by mistake mu ngalo nali mabega wa layini y'olukiiko olumukwata mu ngalo
kati yali aleeta omukono nze nengusookayo ogwa naye yawulireyo ogwa ndowooza nga gukalabula najja abali basooka okukwata ginyirira ekyokubiri omu mu bantu bensinga okwegomba mu bulamu bwange Minisita Semakula yampisa ewaabwe n'ensomesa famire yonna ku Sande ekiro ekikeesa ku Sande nze nagenda kiro navayo saawa 8 wali osomesa wa Senkoole wano ate abantu bali babbeeyi nnyo ne bampadde obudde n'okumpuliriza n'okumbuuza ebibuuzo ekyo nafunye buwanguzi bw'amaanyi omwaka guno kubanze mu nsi abantu bensinga okwegomba babiri Godfrey Ziwa oweeruweero ne Samasias Minisita Semakula ekyo nakyo wakifunye ate ekikwewuunyisa mu bantu bensinga okugoberera ebigambo byabwe era babiri Minisita Semakula ne Faza Kiibi de Gracias Kiibi. Faza Kiibi wamulabyeko ye saabadde yati nabadde ngezi wali agadde omusinkana obulungi ennyo era kalimba naddiini bensinga okwagala bali aba babiri Bishop George Sinnabulya simumanyi ye yali owa West Buganda yazaala Bishop Lubowa mu Protestant yawezezza emyaka 9 omwaka guno omwami oyo George Sinnabulya omulala Faza Kiibi olina kweteeka genda Mpigi gyali bwe kinaaba kyetaaga asabirayo ku Christmas tobonabona na Christmas ngenda kufunira olunaku nja kwogera naye nkufunira olunaku Faza Kiibi yayogera statement byawukana statement luba Luganda genda mu maaso anti era obedda lwenjogera tewali buzibu naye ffe tukiyita statement ebimwepanka bwepansi statement yagamba teri kigaba mikisa nga mpisa era nze natunuulya buli muntu alina empisa awangadde n'okuwangula awangudde gundi Minisita Semakula ye muyimbi akyasinze okuweebwa ekitiibwa ku mulembe guno lwa mpisa ayina empisa kyoba olaba nti Obukatuliki buwanguzi mpisa buyine teriyo ddiini mu Uganda esinga Bukatuliki mpisa bambi kati nze Faza Kiibi bwe yakyogera nayiga empisa era kulaba kano zintiiriika nze sinaba kufuna mpisa nze Faza Kiibi ye meeka wange kati owookusatu mwami Lugonvu ono waffe owammwe owa Hillview Matanga essomero ery'omulembe kati Lugonvu yafulumya statement nanga nti abantu abo tebatwagala batwagalako byaffe amazima nga kituufu bantu ki bonna betulowooza nti batwagala bambi batwagalako byaffe era bwe bikuggwako n'ekika kikwesamba n'abawala bakwesamba ate wano tukolera bakazi kituufu bino ebyabaana bijja luvannyuma era Minisita Semakula yafulumizza statement esembayo okuba ennungi nti ebintu bye bibiina mukyala abaana kitaabaweeya kiba kikoze eki bamutadde bagambye eki muntu wekisembayo mutuddeawo mutweraliikiriza bwe banyenyanyenya emitwe ebintu by'ekisiru mugenda tukubya sukaali ndwaki simunnyo bajja tukubya omunnyo batuwedde aloosi tunywe kive mu ddiiro obadde ka Minisita kiyagambye enamuwulidde ng'ayogera kati nze ekyo kintu nakirowoozaako dda nga nze buli kintu kye nnina kya mukyala wange nze era ne bwe nandibadde ngulira muganzi wange poloti sirina buzibu gissa mu mannya ge oba yanzaalamu oba teyanzaalamu essanyu eryo lyakuba ligwana poloti ate bano abaana baffe babeerawo ng'omuzinzo tutabula ne bakyala baffe nga balowooza balina Oluganda ku bo naye nga bonna bansanga nina mukyala wange era Semakula kye yayogedde ndi mabega we naye kantwala omukisa guno otegeeza abantu ebunyaaka wa maama Nabatanzi balifunawo ng'amaze kufa yasala ogwakkiriza asulewo kati abaana bo ne mukyala ani gwosinga gwoteeka mu maaso
kakati nze mu bulamu bwange nsinga kwagala mukyala wange nenzaako mukyala wange nenzaako mukyala wange n'obuukawo ebifo 5 abaana ba 7 nanti erina kyoyogedde noga wasooka laba mukyala n'ekitali ekyo teri mwana yanoba olw'okuba kitaawo amaze omwezi ku ddwaliro ajja asulewo omukyala abeerawo teri mwana anoba olw'okuba kitaawe talina amufumbira naye omukyala ng'olina emmere gy'ofumbira nga tewafuuka batwatike nakubeererawo abaana be bakwata kya 7 abeera naawe abaana bo bakwata kifo kya 7 ebisatu ebisooka byange ekiddako mukyala owookuna mukyala awo nenzaako ebintu byange kuba nabo bye banjagalako kyokka n'abaana bo bakwagalako bintu muganda wange nze ng'oyagala otegeera nti bakwagalako bintu zimba enju eg'olubege era abaana bo baba bayirikako olwo oluguudo we babazaala bamala kakasa nga emmotoka tejja kuweta babagamba eri gye tuyise kuba eribadde eriweta we banzaala bw'ozimba ennyumba ennungi babagamba tebannatuuka tukyame tubuuze ku muzeeyi ng'omanya awaka walungi baagala balage bano banne ennyumba yaabwe ekitegeeza tolina kukola nnyo muzeeyi Magala kyolina okukola nze tulina kwongeramu maanyi kyenasooka okukola kwe kuzimba amaka nga teri mwana wange agayisaako mukwano gwe agambe tegula eryo tebasongayo bakyamawo ne baweta baaba kati mubana abajja mubamwakuwa sukaali taata tetugenda ngalonsa nze ninamu 5 wano tugende ne kilo ya sukaali naye ng'enju tewagizimba kugimirirawo basonga kukubo ligenda eryo lye mulabye eryo ligenda ewaffe awo bamala kuyitawo abaka bwe baba ababi ne bwoba ng'olina amaka amabi ng'oli omukubira essimu nkusangewa omusanga mu kkubo unange nkulinza awaka ndaba tojja ate mbadde n'omukolo eno gyendaga tugende awo nga twogera bw'oba n'awalunye omuganga nkulinza awaka omuntu yenna mu bintu byonna kye yandisoose okuba nakyo bino ebisigadde byanditulemye n'aba n'amaka ne bwe ga bisenge bibiri eddiiro n'ekisenge singa ekitegeeza kati ffe abamu ensi twagiwangula kasita nze olaba kye nali njagala mu bulamu bwange kasitamba n'omulambo gwange we gutuukira ne bwe bakuma ekyoto ebisigadde Katonda bw'ayagala mpe nga bw'ayambye naye Katonda ebisinga abikuwadde Magala yatambulanga ne jjajjaawe kati sebo nkukubira bo ngamba mpetewa emmotoka yange eneeyita waawo ng'ennene ennyo ekyo si kikubuuzanga anti bulijjo eri abavuga hamo kye bakola naye nze lwe ndigula emmotoka ey'ekirooto kyange ate era ngenda kubagamba emmotoka y'ekirooto eri benzi Magala Katonda tomutestinga nnyo ate bw'otyo byakuwadde gw'ataasomako wadde embaawo 5 oli mugundi ovuga oli wagira mu kawundo kati oli mu Nuuwa gy'ovuga omwaka guno era naye leero okyayagala benzi ezisigadde bazifunira mu sabujekiti ani ebyo byonyumya era bye bikunakuwazza okulisa Christmas ng'oli munnakuwavu ekyawalukaga nedda kati ebintu byonna nga biri mu gavumenti n'amateeka tetubibala nga bwe tubirowooza ebintu nga biri mu gavumenti n'amateeka tetubibala nga si bwe tubirowooza amaye wakiisese omwana yagaya mbawalokaga yayimba tomala gasoma ati bamubuuza ebitabo biriwa kakati ekyawalukaga okuba nga asome oba teyasoma bamuwadde beyo babatadde ekyo kirungi neno bati bataddaani nani mukaduukulu alimu yekka mukaduukulu kati yes nani cash kyeki omutuutu nkwata mu ngalo ekyo kati kiwedde tugende kukiddako and it is accordingly overruled. So the 3 sureties are found substantial. There is no objection as regards his place of abode. I am inclined
to protecting his right to personal liberty and the presumption of innocence. Accordingly, this application is allowed. The accused is granted bail on the following terms. You will execute. The accused person shall execute a non-cash bond of 5 million. Each of the sureties is equally bonded with 5 million. It is also not cash. You come back here on 3rd of Feb at 9:30. 3rd of Feb at 9:30. By next time when we come back, you will not be here. We are aware of the transfers that were made, and you know you're not far, we shall meet there. But we thank you for being flexible and allowing the accused to be produced today. Especially during this festive season. It's not a nice schedule you will be having. We thank you for that, and we wish you good luck in your next question. Kati era kabanja samire teyabaddeyo munange era bakwasamira lwakuba baavu nabe ennaku era munne bamutaddeyo teyabaddeyo kasita yakeddeyo n'akwata akantu nabadde enkola kati bamutadde mbakubaawo kyekyaniganye tugende mu maaso maye kati kyebaddako okwasama kati mbatayiza bakyasame nga bamanyi tayera kati tubadde tuliwa obadde nga nti gavumenti netteeka byo tebabiteekamu kirowoozo oba wasoma oba tewasoma gavumenti esobola okukufuula ataasoma nga wasoma gavumenti esobola okukufuula omwavu wadde obadde mugagga gavumenti esobola okukugaggawaza wadde obadde mwavu gavumenti yo kyekola gavumenti lukiiko olutuula ku nsi nga katonda yaba alutumye ye gavumenti era omuntu yenna amanyiira gavumenti n'oleekaana nayo sitaani aba akuli mabega oba otudde ku opposition ya sitaani ng'ovuganya katonda gavumenti yonna mu nsi gyeri ekola yonna kyeyagala kyesobola era kasukumu byonna olaba Saloomu avudde lwa nsonga si gavumenti benoonya bonna abaawozanga gavumenti terina makulu tekola bweti anti muvawala looya waatugambye ebirango balayika baabibawadde bukyali nti ye anti naye akomawo leero mu kkooti namuzi n'atugaayo ekirabika okuba tekijja soboka anti Beira agigabira ku ssimu tumute nti nedda bw'omutali wano tokyama omanyi Benikiwanuka baamugamba toto omuzungu n'amuta naga ye bwe yali asoma amateeka teyagasoma bw'atyo nga 2 Septemba ate waali Amini n'amugjawo nakati ekyamukubya Amini yamubuulira kyalina okukola nga nti ensoma gye nasomamu amateeka si yeeyo nakati 2 Septemba 72 si gye emyaka 53 jijjo taliiwo kati gavumenti tebagizanyisa kati 2 things nga tuwunzikova wano waluka gazzaako ki simanyi yamanyi naye ate waluka gatabadde kireereesa abadde muyimbi naye nti walukaga yavaayo n'agamba amabanja gamuli wano gamwegezaamu si yasoose okuba n'amabanja ne gavumenti bagibanja ate ekyamabanja ga walukaga nayo nsonga ngaani gwe batabanja pozi ali emagombe ate banka n'ab'emagombe babanja nga yafa ne banka ng'emubanja kituufu nako ge banka yatwala ebintu by'omufu nta yafa naye ate bagamba bw'oba ogenda mu banka nti obeera ne insurance esasula ng'ofudde ate Shalom kati bamutadde omusuulira bubaka ki akamwa awona bannaye takafuula nnyo ka kyennyanja ekireetera ekyennyanja kwagala kwasama eddobo ne likwata bappa waliyo abantu mu bulamu bwaffe nga tetulina bagendako nga ekituufu batusinga
naye abantu okusinga bo batuba abamu tubalinda babe n'amayinja ekitali kituufu. Waliwo omuntu atalina mayinja ng'asobola okukola kyayagala. Nze nkubuulira mazima. Ng'era bw'ayogera muganda wange gw'okuŋŋaanya ekika kyonna nga ye abalimu ogwo ng'abakola kye baagala. Eriyo abantu abalina emikisa kati ukitwale nga bagikozesa bubi naye ng'asobola okugukozesa. Nze kyo kyonze obukakafu mbukola ki mbuyina. Katugeze yasibye Salom twandiga nti si ye full figure. Enfuma gyavumya abantu abavumira wakati mu mukisa gwe tegunnamuggwamu bwe tomuddamu kuba aba akusobola embeera ki yonna akyalina amaanyi. Manya omuganda yagamba ekiwola bakikwasa engalo naye bwe kiba tekinnawola tokikwasa ngalo. Okitegedde? Nze eriyo ebintu bye mmanyi nga kyeyamaani w'ekyalo omulaba oyo ng'akyali kyeyamaani wakyalo tomuyingira. Tomulwana gwe mulekawo bakola bibi gwe tunula butunuzi kuba n'oba kyeyamaani basobola obukutuka ne babukola ki omulindira awo. Oba tofunye mukisa n'ofa nga tabuvuddeeko kireke. Nze bwe bubaka bwe nsobola okuba Saloomu nti tupime sayizi zaffe ze tusobola ne zitatusobola. Nze ekintu kyonna ng'omuntu alina akakwate ku gavumenti sikitambaala. Tomugenda nnyo. Nze mu nsi nze ebintu kati kiringa ddiini ya Bukatuliki nsobola gyogerako kibisi giwalampa kuba erina amaanyi. Eyo yo nayo tebagimanyiira. Olw'ensonga n'omuntu yenna akuwulira ng'oyogera ku Mukatuliki ekibi akukyawa kuba tebalina nabo gwe bavuma. Bano abalala abavuma osobola okuboogerako kuba nabo baba bakoze eki baba bavuma. Naye kati omuntu okuwulira yenna ng'olina kyoyogera ku Bukatuliki ekibi ye yennyini akukyawa ne bw'aba nga si Mukatuliki osobola okukukyawa. Agamba ono amaanyi agajjeewa. Ovuma mukulisitaayo nabo tebakola ki tebavuma bantu ye Museveni side basomesa ebintu byabwe ne batambula ne badde waka abaagala n'obaagala bw'oyingira giyingire nga tebalumbye muntu yenna. Okitegedde? Akati nze kye mugamba omanyi omuganda yagamba baba babuulira owaabobwe manawe omunaku osaayo amatu nti kati kibe kyokuyiga nti tulina okubaako ne byetukoma okukola ki okwogera. Naye abantu bannaffe nga bo batusinga amaanyi ate tulina tulowooza nti si baamaanyi nga bagayina. Nti kasukunze toyinza kumpikaapika nvume bantu ku mikwano gy'olina mu Uganda nze nga siinaayo mukwano gwange n'omu. Ekyo kitegeeza ki? Abantu baafuga basenkusigula enkusigula ogw'engulu gwasigula ogw'emmanga nti tuli ebyokya baba bookya ogwa wansi nga bwino gudda waggulu. Kitegeeza ki? Nti buli muntu yimirira mu ntebe yo mu kifaananyi kyo mu busobozi bwo mu ntegeerayo omuntu takuwudiisa. Okitegedde kye ntegeeza? Kitegedde. Nze mmanyi omuganda yagana ne wampiko kaapima mu byanaasobola okumira. Nze abaavu gwe nnina mu bulamu bwange ali ogwo mukyala wange omukubira nti bantu tereeta emmere siinaayo mulala. Era lumu nayogera ku bapoliisi nenjogera bingi bibatukoze ebibi RPC nampita tuminako RPC w'Eruweero obuntu bulamu n'okutereeza poliisi y'Eruweero nkwebaza. RPC ali Eruweero ye RPC ndowooza mu Uganda asinze okuba ng'akola obulungi. Era bw'ogenda akugamba kino tukitambuza kino tukitambuza kino kitutambuza bwe tuti ne mugamba lwaki mugamba munoonyeza nga tetubalaba ku kyalo n'antwala n'andaga we banoonyereza nga RPC w'Eruweero. Luweero region yetwala Nakasongola Nakaseke ne Luweero nkutumirako weebale kutereeza na kujjamu poliisi gijjamu mbeera mbi.
Webale nnyo, webalire ddala. Tugenda ku Christmas. Kale. Tugenda kusooka tukomaawo ako kaleero. Kati ku Christmas aye tukomawo n'emboozi ya Muzeeyi Magala eya Christmas. Kati leero saliraawo tusooke tumale okubamu wano ku ndulu ebyokunywa bituyiikire. Mwana aleeta ebyokunywa tusooke tunyweyo ku kino then tushutinga ate emboozi ya Christmas. Balina kitoko. Kitoko wano, kitoko kyeki. Kitoko omunywa. Gwonywa kitoko. Kitoko waliwo n'omwenge omulala. Mwenge kyogulira kitoko oguzaala kitoko. Ngule. Oba mukombooti. Mukombooti walaji. I mean gundi kitoko walaji. Kitoko omulala ngwerabidde. Guli awo mulungi nnyo. Wano nno ogenda nywa bereya. Bampe bereya. Ononywa bereya? Bereya kyeki. Naye ono bannange. Jako ebyo ebintu. Mubeere bulungi mweraba. Asajja kabaka wangaale. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi nyepo Ala bora babaddi. Abakyala. Wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge Yabaweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.